zino enjala oziraba zino enjala oziteekako naye ng'omanyi togenda kukola buli mulongo nagumu. Nze ebbanga lyemaze ono mu UAE nze enjala ezange sirina muntu mulala gwenzigabira. Mukasa Services wano ku Binias kazibera exit ki? Exit 2. Omanyi obadde okimanyi nti wali abantu nga tebakuza njala kyekiringa n'enviiri. Nosanga omuntu nga omukono gwe tegukuza nviiri nga gukutula bukutuzi. Nosanga omuntu nga takuza njala kasa atandika ku njala zo ng'enjala zo ziba tezikola ki. Kati enjala zange muziraba mpanvu era yazikuza zibadde mpanvu nga zikoma waneno bwe wati nejja sinjagadde okwongerako kana akabasileya nsirengemuko olwolumu. Omanyi tolina kubeera maama forever, olumu osirengamuko kitegeera. Kandi ozijala muziraba zendi mukola era nga CEO Mukasa Services yali mukuzisiiga. Era nkubiriza abaana mwenna gwali eyo nga ogenda ku mukolo ngamba nga birthday ogenda kwanjula omukolo gw'okwanjula ogwannika ng'oyagala bakole olwala olugenda okuguma ate nga lulabika bulungi. Lwaki abantu bagende basiba enjala oli n'asiba enjala z'omuntu nezikutuka nosanga ng'oli olwala lukutuse oli lukutukira muno ne lukola ki olwala luluma. Ebbanga lyesibiddeko enjala ewa Mukasa Services mba tezikutukangako. Ate n'ekirala nti akuuma enjala z'omuntu nezibeera nga zikula bukuzi njagadde bagazikwongerako ka extension naye ng'enjala ezange olwedde enkulu mpanvu ate zibeera ngumu ziba zirabika bulungi. Njagadde okwongeramuko bwongezi naye nga wenkugambye oyagala olwala olwamalayo asobola okukola olwala lwonna olwobweyagadde. Oba oyagala olwala nga luwanvu nnyo olusingako wano zino ezawutini zangomaga alukola n'atako nga lukoma eno kalevu okite eno tinyakutumidde ngakunyesinga mbu mwali muti gwe naye mwali mukatagana mwali mutasi nga mwewera ne sente oba bakyali bitya simanyi nga mukwatagana ne mbye sente enajadulira akunyingire mbirina kwera mu kamera mugambe weyamulumayo kyenjagala ku Mukasa olwala lwo waliwo obudde. Kati nze simala gagenda buli wamu era si buli muntu nti akwata ku njala zange. Kino mbabuulira mazima ebijala sibitegeera nnyo naye nfuna omuntu omu ategeera kyobanga ne Uganda weba atuuse Uganda omuntu akola ku ngalo zange ab'omu njala zange abeera omu. Manyi n'enjala zino eno si kirungi kuzuwa buli muntu ozoonoona ono nazikwatako n'oli nazikwatako ono nazikwatako n'oli nazikwatako oyonoona. Funa omuntu omu yabe nga yakukolako ku njala zo mbadde ludde okusibako kuba badde ngamba kazikeko nkole ku mirimu gino egy'owansi naye kati ngenda kuwamu ka holiday nga ka weekisi zange nga 2 nga sikwata ku mulimu gwonna. Nyodo glimu wali byuma bimikisinga wali ne biteekamu buli kimu kyanguyako kati era bagala okujja okulabika obulungi sikini nga zifaafaaganye walayi mujje nze mudda mirundi emeka nga neesize gundi makeup ati nti kuba ku lunaku ndi wa Mukasa Services kati mwe mumanyi temuna kye mugamba awo wavyu ahama agamba ayo wawuyo baba munyezeza nga aliwawuyo nga ali happy ayo wawuyo sikwagala bala ekyekyo mbajagala okukola akala akamalayo. Ate ne Mukasa kyansanyusizaako kikino nti abaana mwenna bali mu UAE
ng'omwana ayagala kuyiga kusiba nviiri, oyagala kuyiga kusiiga njala, kutereza lwala, ng'oyagala kuyiga kusibako lwala, oli mwana wa buwala, oli mwana wa bulenzi. Terukyalina mirimu gy'abawala bokka, terukyalina mirimu gy'abalenzi gyokka, gyonna tugipambana. Tobeereyo ng'oli mwana muwala n'ogamba nsobola kusiiga njala ndi muwala, emirimu gy'abalenzi. Nedda mukwano, ate emirimu ginene egy'omutwe kati ffenna tugipambana. Nsobola okugamba nti nsobola okuba bulooka n'owakana, oba nsobola okwokya amanda n'okola kino wakana, ate nga mirimu gy'abasajja. Kaze sirina mulimu gwa musajja gunnema kukola. Nsobola kuvuga gundi taxi oba nembeera kondakita kasita kabanga kasente kajja. Nze kati wonna mba ngwawo ndi versatile, tewali kinnema, tewali kiganda swasa kulemererwa wansi. Kino njogera nga kino tunde mu kamera. Yes, sobola kukola ki kulemererwa, kubanga buli mulimu nsobola ogukola ki ogupata. So kati nkoowola abaana abali wano mu UAE. Bwe njola ku UAE mba ntegeeza abaana abali Fujairah, si yokka, Kira, Abu Dhabi, ogende Al Ain, ogende Ajumani, ogende Sharjah, ogende Palm Jumeirah, ojje Dubai wano wetuli. State kije soogedde, Amul Queen, Ras Al Khaimah, wawe soogedde. Ng'oli mu UAE okutwaliza ewamu. Naawe atali mu UAE ng'osuubira okujja mu UAE, jangu nga weeteeseteese oyige ku mulimu ogwaki ogw'omutwe. Kaakati waliwo abaana abalina omukisa nti bo gye bakolera bafuna off. Nze mbadde nsaba off eyo gy'ofunye okusinga okugiwestinga for nothing, for no reason. Jangu ewa Mukasa Services obeere ng'olwako ne kyoyiga. Kinamwagaddeko akabeeyi ke kasaamusaamu. On top of that, muvubuka ateesa n'oga Mukasa mu butuufu kino kiganye nyambaako bwoti ate sasa kugoba. So nze nteesa enamba y'essimu ngenda giteekako okumunoonyeeko. Gwe wenna oli mulenzi, oli muwala, oli musajja, oli mukazi, oyagala kuyiga kukola lwala nga bw'olaba bweruti. Mu butuufu oli n'ayita mukubo ne bagamba ani yakusinza olwala olwo. Nze ebiseera ebisinga bwe nfuluma wabweru bambuuza kabeere bya gundi, kabeere ebizi n'enjala ez'ebigere. Namukwano wange nali naye kati nga naye yasiiza enjala yazisiigidde walala. Kati nze nga nasiigidde wa Mukasa Services. Kati mukwano gwe najja, mukwano gwa mukwano gwange n'agamba bannange ani yakoze otwala otwo. Kati mukwano gwange alowooza ati bagamba ye. Naga ati gundi. Naga abadde mbuuza ono Rosette. Nagamba of course Mukasa Services waye kubanya security tu. Nagamba asiiga bulungi akola olwala kakasiza. Yali mugamba nze awo wokka wenkola olwala olwange. Olwaleero nagambye kansibeko nga ndaba nsusa okubeera n'enjala, enjala zange zokka ne ngamba owaaye kanteekoko extension kansibeko okwo ndabe nga nzongeramuuko nfumulemuuko ku mirimu. Tubeere ewaka bw'oba laba nga njala nyimpi buli kimu gwakikola, yoza engoye, ekola bwoti, waata amatooke, ekola kino. Naye kati oli atya okugamba nti kwata ku ttooke ng'olwala nti lukoma eri. So tusiba enjala zino tuzisibako for many different purposes. Nti twagala okulabika obulungi n'okateekako n'abatika bakalabika luna nga woobulaba. Olaba nti enjala zange zikyusa si bwe ziti bwe zaabadde. Oza nti nno kati nazo zinyini ziwanvuwamuuko zirabika bulungi nnyo obwala obulaba kati ziba zinyumye. On top of that, twagala okwewala ku mirimu. Kubanga obeera ewaka ne bakugamba kino kiri, kino kiri, kino kiri. Kati kikuyambako n'obeera nga ebyo emirimu egimu tebagikuwa. Yali babadde akugamba nti kati munagenda okunyize kano, ate agenda akeekunyize nga naye alaba nti olwala lukomeete olwa kye lusobola kukola. Awo obeera owummuddemu muganda wange. Oyombyewo tokeza mukazi okola lwala anti oli alemaani tufuga bbi. Ezo embeera zera tokkiriza. Abagamba nti munaaba mutya era kati munaaba mutya, mukwana akataapu kajja. Kataapu kajja, kataapu tekaliko bukyafu. Kino nze nkubuulira. Ate n'ekirala mwagala nnyo okuteeka engalo mu bifo byammwe ebyo ebyekyama n'oteekayo n'oba nga yoza ekyennyanja. Ani akugamba mbona eyo private part kyennyanja nti n'olina kukyoza n'okifiirako n'okuuta kibula nga mulala infections.
si watu bakibiwo bakyoza si watu banaabayo nti kati onokwata n'okunyayo n'okwata olugalo n'obutikayiri wala n'okunyayo kibala nga mwesunaasuna munda eyo mwekolako obukyamu ne mufuna infections ez'obwereere ekifunyo tekyakuteako maanyi ng'okuuta nnyo n'okwata n'okuutayo n'osaya amaanyi nga mayitirivu nedda mukwano kyatondebwa nga bwekyo bwe kibeera so naabayo nomale akalezi njala bwala kunabayo otya awo twala tugende nedda mukwano tunaaba netutukula tutukula ate netulabika bulungi ate nga tuli bayonyo n'okubasinga mu abalina obuwala obumpi mbawa example so kyekyo naye nga nkyakubiriza abaana mwenna ddala abaana bakola mu biyumba abaana bakola mu zikampani naye nga mufunamu ofu okero yittafu naye akasente kakasaamusaamu njangu omukaza services ne mbakayiteekako omunoonyeeko omugamba naye kiriwo nti enjala kuyiga lwala nze nina omwana yambulya story ono omwana ogulaba badde wano eno nakolako ne interview gyeri ku Nyondo Media naye yaŋŋamba Tina sijagaana mwogera kubeera dde yabyogera interview njirina naye Tina yaŋŋamba yava mu nyumba y'omuwalabu ng'embeera egaanye bamuyisa bubi on top of that tebamuwa salary natukaisa nawulira nga abikooye kati mukubikoowa n'agamba ngenda kuzzaako ki ngenda kukola ki n'agezaako ekirala it was the same issue tebamuwa sente kyokka akola nnyo n'afuluma wabweru nagati kange nenjiribire wabweru mukiri wabweru yakugamba ye tamanyi kusiba nviiri tamanyi wadde kusiiga lwala naye agenda n'agula ebintu ebikola enjala n'agenda n'andika okulimba libaba nti akola ki nti amanyi n'agenda ku gundi n'andika okubiyigirizawo mpolampola jjukira nti ebyo b'oyigiriza kuno okugenda tubasinga bagamba kange nayigiriza ku intaneti ebintu toyiga bulungi nga woze wano oli nakusomesa physically nakakwata olwala luno lisigako bwoti kola bwoti kati n'agezaako bambi okweyiyiza okwo n'afuna abantu naye nga talina experience teyabisoma nayeyiza kuli naye bambi ng'abantu nga bajjawo nga bagamba weka tumuwagire munange naye abeerewo okitegeera naye kati singa yali ajja ewa Mukasa services nga yamumanyako n'omubangula saawa zino singa omuwala mugagga mu Vundu n'emirimu gyakola kati saawa zino singa tagikola lwakola nago si mubi ono gwakola mobile money naye naweera si wabi naye kati yali akola mobile money wagenda okusindikira omuntu sente naye kanga musiiza olwala nze mpatikana n'emirimu nkwatagana sikola mulimu gumu nti kakati Tina jangu osindikira esente nti oli ludda wati ndi wano eno kandabe ku lwala ojja n'ebikutabula n'ebikola mu bbaaga yo kati Rosette katoke ku lwala lwolwo njagala nze mba nkolanga enjala nga bwekugirako sente bwekusindikira sente bwekola olwala okitegeera naye teyakissaamu maanyi ngenda kwogera naye ajje wano ayige tulina okukola emirimu egy'enjawulo okusobola okuganya akasente akawera omulimu ogumu guyinza obutamala okitegeera muganda wange naye nga ndowooza olaba enjala bwe zifaanana oba ndi mwazalyeko before simanyi zaddeko enjala zange nga size ziri awo empanvu size ziri awo ennyimpi nga tezisalawo naye nga ate tezinyindiza lugalo nga bwolulaba ssaawa zino tulabika bulungi n'okimeta omukazi yansiza obuntu bwe mu bintu by'okusagasaga nate bulinga obwanyumidde ayadde saabwagadde linga bubwayi omuntu akola alina omuwagira ng'alinga maama alinga bubwayi osiwagira onagenda kuwagira ani naye kudaba nga bulinga bwobwanyumya obulaba teninga nga bwagala olaba wenzirayo ebusuka mayanja bakutama so n'abaana baagala okuyiga okusiba enviiri mugi wa Mukasa services kino kambabuulire teri muntu agenda kulumwa njala ng'alina omulimu ogw'omumutwe kino mbabuulira naye abantu tebakkiriza abaana bakola emirimu egy'enjawulo beerako n'omulimu ogw'omumutwe n'obeera ng'okola kize mudaba wano eno nyina emirimu gy'emutwe giringa ng'etaano kino okigana nga mpambana wali ate n'okwasoma bagwa mulimu gwa mutwe simanyi guba gwa mutwe kati bagusoma otya ebeera talent kati kubangera ogenda okusoma okwasama ne bigaana mukwano kati genda ogamba Whitney agenda asoma okwasama ajja kuno gy'asomye leero okkiriza
Ezisale zabiteeka mu nsawo wala tekuliko zizo tekuli zizo wala kino kiba tekyogerangako ani akusenzese naye sente erina amaanyi ndi genius oteekamu ne sitampu kati oba babulaba bannange zisimalina kumanya babucenga bwebwo obwala kakati tugenda kubeerako akantu akalala nze no bwe nzija nentula wano eno dizayina wange yakolaki fashionista wange yantegerako obuteekezi eno kama ogenda kumuyigiriza okugira okusiba enviiri njagala abeere nga akola dreadlocks n'olwala abeere nga alumanya okulusiba agenda ku ssomero naye nga alina omulimu gw'omutwe ng'akyali muto okitegeera kituufu n'abaana bamumulemu balete bayige banange mufe okola tino omwana waakula naye nga alina omulimu gwalina ogw'omutwe n'abaana bali wano mu UAE mulimu abalina abaana bamwe bana tebakola abaana bali awo mubakota ogende batadde awo abaana mbayitibwa mukasa services abayigiriza enviiri okusiba abayigiriza okusibako enjala oba okukola enjala kitegeera deni n'akakookoowe nako kakolebwa mbagata bati akasige kakolebwa ak'omwaka ogumu ak'emyezi 6 okuva ku mwezi gumu myezi 6 mwaka n'emyaka 2 akakookoowe nze kana akange mukalaba nakakola dda ewanewa mukasa services twali mukasa services ali akyali eri ku gundi eri mukizimbe bane bakiyita batya nenkola akasige kano bbanga liyise kati kyakakawezeza ndoza omwaka gumu n'ekitundu nate temwakazaako tebakazaako naye olaba nti tekafeedinga tuli mwaka gumu kati kitundu naye tekafeedinga kalabika bulungi so jangu okola akasige ne mukasa services olime kudda olikaddenga kuba kasige bimenya then ojja okolena akakookoowe aka wiiki ak'omwezi okitegeera olime kubanga buli kadde ozibiriza kuteekako akakookoowe buli kadde ozibiriza kuteekako akakookoowe ate n'ekirala kuyambako n'okuseevinga kasente njala noteekako akakookoowe everyday 50 dirhams ahaddeko ak'ekikumi 50 mwezi mulamba obasinga oba osinze so byebyo omunoonyeeko mukasa services ali wano eno ku Abanias Exit 2 bw'otuuka ku Abanias Exit 2 gwe mukubireko omugambe ndi wano seeyongerayo akunone alina abaana asotuma omwana agamba ogenda ote client oyambadde otya nyambadde people power our power oyambadde otya tetugabaamu naye byogedde sinze teri mukamera ntisobola okwogera erinnya lyo njikutunuzeemu anayi obwala bwanyumiddewo nga tebunaba nakolaki naye simanyi abantu batamanyi mukasa services nze wano mu UAE kubanga nze sirabako omuntu akola lwala ng'ono omwana sina muntu asibako lwala nga mukasa services sina muntu asiiga lwala adesigninga lwala nga mukasa services akusiba olwala n'olya nti lunywedde yalujjako ate nakulujjako teluvaako lugamba tetuva mu ntebe
lulinga NRM etugabamu lulemerako Musibi wa njala ayigiriza okusiba enjala Mukasa Services sinjala tayigiriza kusiba njala zokka wadde okimanyi kyasooka okuyigiriza okusiba omwana omusiba ku musajja mwami owuwo emulogona nti anti alinamu buli eddagala lya gundi linomuwoomya mufunza eddagala naye alina wano liija osobola oliwalagakaawo ebbumba isakaawo kamera mpolampola ogenda wayo balageko alinawo ebintu bingi byonna okuva Uganda kyomukegeke waffe abakazi nakagenda kabaawo balagekaawo mpolampola ebibeerawo kaziire wewujjakuyo oli mulwadde kaziire lwali ebbumba yagala kulya ku bbumba omeme kwesinkudde oba yagala kulya ku bbumba ebbumba lizabaire oba okomyewo gyebalage kino ekipande obalage styles z'enviiri zebakola ziizaawo ekipande ekyo styles z'enviiri n'enjala enjala ndowooza ozirengera enjala ez'abagole bazikola enjala ez'abagole bazikola enjala ez'abantu bagole basire queens bazikola enjala ez'abazadde noga nti akasiba kakalakanga kasaamusaamu bazikola kasiba kakasaamusaamu nga nkyasobola okukwatira omusajja ettooke kitegeera akansibe kwange omaga ng'akomeeri nga tewalasobola kuntuma azikola n'okusiiga obusiizi olwala lwo lulinakyo tuyongeddeeko of course naye akola ki akikola kati mbasaba mumunoonyeeko Mukasa Services nze mwagala nnyo ng'omuntu kubanga niwemba nga nziza nga temuli mu kasente akugamba atuula tujja kukola ki so omumanyira embeera ba mukwano nga badde akukolako tagaana kukolako nga tolinamu ssente bw'oba nga maze okumanyirigana n'osibirawo emirundi egiba gikola ki giwera nkuwanda ebigambo bakikola ku nze nzekka kasa mbeera nga ategedde oli kilayanti nebukya batwera mu kasente kagenda kusibako lwala naye ngaoli olwetaaga bale mukasa tasobola kuma chance eyo ojja n'olusiba oluvannyuma n'akola ki ate mulimu ebiseera bwatuuka n'agaba gundi ebintu nga biri ku promotion service nga ziri ku promotions n'atuuka ekiseera nga olwala lwabadde asibira 150 nga lwe 70 oba 10 mulimu akaseera atuuka n'agabira ku bakiransi be n'agaba bannange kati bwengenda kuteekerawo 50 dirhams olwala so kati byebyo bannange munoonyeeko tukola olwala Mukasa Services everywhere you go Mukasa Services everywhere you can go like MTN Mukasa Services ninayo omukolo gwange sigenda wala kusiba lwala lwange Mukasa Services njagala kulabikirako bulungi mwami wange just sigenda walala Mukasa Services njagala kukola lwala nze nga ze nenyuminze nerabikireko bulungi sigenda walala njagala kukola gundi olwala bakiransi bange bagambe waawo oba bafollowers bagambe waawo olwala walukoleddewa Mukasa Services naye nyokola ebitu nga biri on point nga birabika bulungi si bya bbeeyi nga birabika bulungi kubanga Mukasa Services si wa bbeeyi nnyo muno atiisa akasente kabeera kasaamusaamu gwe wenna okasobola mufuna mpola fena alina engeri fena gyatukwatamu buli omu n'agenda nga musanyufu n'akasente kabeera zze nako so mujje musome enjala abaana abali mu biyumba ofuka ofunamu ebiwa bino kambyogere nga nzibiriza mbijje ku ntobo y'omutima gwange nga ndi mukkakkamu nga tenina ennaku nnyingi ku mutima entuddeko njagala mbagamba abaana abali mu biyumba ng'ofunamu ofu jangu ku baniasa ekiziti tunoonya ku Mukasa Services oyige kulwala oba enviiri oba okukola akasige oba okuteeka akakookowuli
omwana ow'obulenzi oli mu accommodation naye nga ofunamu ka off kifo ky'okugenda ewalwa mu bbaala kasente ako kaleetebwa no yes kale tugenda okusanyukamuko kiba kirungi nnyo nesooka weezimbe nga ggwe kino ekigaana nekino osobola okikola ki okipambana jangu omwana oli mu kiyumba osuubira okuvaayo ogamba ne kati zenkoye ebiyumba njala mirimu gya wabweru muyige okwekozesaako muyige okweraba entrepreneurs mulekeawo kubanga mumwenda bulinzi emirimu bagibakolere tikanze roze tondaba waneeno zisagala tuya kulikozesa kati kangamere sinawo kyakola kyonna amagezi gembera ngenda okola nfuna eno opportunity ya mukasa mbanja kujja neze sitya mulimu nze sigoba mulimu mache mbajijja okukola mbanja kujja wa mukasa bulungi nnyo njiga okusiba olwala lwange okulusiga bulungi ntekaba mutima gwange bulungi byonna ebiyiga bwe mala okubiyiga nenduka nengenda do nembasibira kasente akatono nga bwe ngenda bwe nfuna experience kati awo ngenda njira mpola mala nga nfuna ka partition kange nga ntekamu ko obutu wange bwenkozesa ndeeta omukomu ngokola nga partition tekyamala nga nkola room namba ngokola room nga tekyamala nga nkana okola branch nga nfulumya ebweru ebigambo banga kubyogera ete kibaudde mungi efulumya ebweru nti munda wagana okuma nekimanyi toli muntu mulungi ondabye sanze tuli omeka ntubuliza kumanya wakana andi tikanodi bi mbuziza kumanya obula sikulimbibwa kyozire mukasaba n'okubuuzira abakimanyi genda kola 12 siwabi donc first second floor lozo omulala abeera nasiriye abeera nabize nekyala lwaki abaana bagamba nobera nga olina omulimu jangu ofuneyo omulimu ogw'omumutwe ono mukasa mulaba akola enjala naye tali mu njala zokka onzikiriza okumenya emirimu gyokola naye ng'alina ssente ze mukasa ono gwe mulaba aleeta ebidde okuva e Uganda omwenge Uganda walagi utonto bwekiri nti omwagala mukasa alina emumbwa mu kika kya mumbwa simanya zenyenyezi simanya alaje simanya birokologo simanya siga kino simanya siga kiri mukasa alina kaziire wange alina kaziire gwenerwazalwaza atisala kumira mpeke etwatugende alina amatooke kati kankugambe buli kyomanyi nti kiri e Uganda otuka niwa mukasa services obonga ali e Uganda kubanga buli kimu weekiri so abaana bali mu biyumba ngoyala kujja kugula ku mmere ale kinamwagaddeko emmere yagitunda bulungi nze mukasa wanambula kama amatooke waneno gaali ga 20 naye ngeri gyendi baganguza ku 50 esaakugamba wampa amatooke ga 20 naye ngeri bagamba ku 50 nengamba what ono abeera bize era alina rooms bano basuubuzi tuzze tusuubule tufune ebyo tugula tuddeyo ewaka rooms weeziri olina omwagalwawo mwala kuwumulamuuko timwalagenda mu hoteli ya bbeeyi okufa obufi jangu omukasa services oliwo omala kuwumulamuuko nga gwe owumuza omutwe tola muntu akuleekaani toga bikuleekaanira oyagala ekifo nga kiri clean nga kiyonjo jangu omukasa services oyagala kukola ki naye mukasa tulokola bingi kubanga ebintu kalisa nembyerabira kati kyobola nti nno kikwewuunyisa nti alina emirimu mirala mingi gyakola naye n'enjala azikola ki tiwakola 10 ky'enjala nakola 10 okuva mu mmere nakola 10 okuva mu madagala g'abanago nakola 10 okuva mu mwenge nakola 10 okuva mu rumuzize oba omusinga ki
ntuuka wano omukasa ng'alinawo kabbando ka gundi kadiramu ne mugamba asuusa tamma sendaga ijjako ebitaano leero tekaliwo tona mukisa lwaki akwatagana nnyo apatikana nnyo era sente azikola nezikola ki njagala mujje muyigireko era mufule mukwano gwammwe ddala abaana abawala bukosi n'abalenzi mujje muyige okusiga enviiri okusiiga enjala kyamubuuze nakumugambe kakati okikuluta muyigira mu kwekozesaako naye buli kalima obeera ng'olowooza mu kukozesa byokka taata bwenti kale nengera bannange omwana ow'obulenzi ono engeri gyankozeeko akaala nsugamba akaala ka muzungu yenjala zange nzigamba ezifo zungulizi nkubamu ettaala enjala zange ziteekamu bunnaku zinenga njala zange zirina bunnaku oziteekamu bunnaku banaganyula ebimu akuba nnaku nakanaku koolabako zibakwirwa zaye ndi ziri kwalaale ziri ku nnatu ezeyerusa naye nga ziri kuki kitegeeti sabentirawe kati zino byebyo naye nga mukasa waali awo okwasi muntu wa kamera si omulaba akaserekanga alinawe akakolawo naye lwakuba nti akola nnyo mujye mubuuze mukasa okikola otya n'okwasagana nokwasaganya wali tatula teyeebaka kasa ndikajja eba nobusange wake waffe nga balina amataka n'amataka nogamba kino ekibuuka kyabba kumbe ekisabo kikwasaganya ebintu bikyali obugune ne nga kibba abantu kifeera abantu mukasa tafeera akola mirimu gye nga tayeebaka musajja mukasa tatagira tafeera kubanga si agent kale kamudde sera kuzaayo kati nindo zibigere biryokke ebifani kana akakutuuka kano kokka ebigala nja kusangayo nzikole kituufu ate uganda naddamu naye kati ne uganda nayo branch nti obeeroza abantu bakolako obukola bantu oba owumudde naye nja kusangayo nzikole mu December 10 ndi Uganda 12 katumalirize nga mbagamba njagala nkubemu tooki baleme kulowooza muno banyina nakoze ejala kumaliriza nga mbagamba nti endabika y'omukyala kyekitiibwa kye oba ekitiibwa ky'omukyala yebeera endabika ye mataringa ekitiibwa ky'omukyala oba ekitiibwa ky'omukyala kiditaminingibwa naki na ndabika ye munanoza mwendabika of course bangi munneegomba buli gyempita yonna nalaba kala nagamba wow subhanallah wataala shubihadha yani bwe tudda ku kintu ekyenviiri of course n'enviiri wano mukasa service bazikola bulungi nnyo najaluli ne bakola kino gya busaluni yaabwe ne bakolako enviiri bulungi nnyo ne bakolako kapenso nyina abaana bali mu biyumba lowooza eti kapenso andikeyagadde basobola okukolako mu service yes tumutunoonyeko buki bunoonya so njagala mpozike nga mbagamba nti ne ku kizigo ekyenyodo green skin okubanga erabika bulungi nnyo mutunoonyeeko Uganda tulina branch zino ensi endala ezisigadde Europe countries wawa tusindika ne DHL eno simanya Saudi Arabia mu Gulf countries tuyina company etuweerezayo ebintu bulungi nnyo kasente akasamusamu so mutunoonyeeko naffe wano tukola deliveries onawo obeera oli mutunoonyeeko muleme okusibukira mu biyumba nga mugamba ati kakati tuli mu biyumba ati tugenda kulagawa ati tayina tuwana bannaawe okola ebikola bulungi tekyeza kukwanibwa mbuno osokola bike bulungi bagende bakukwane kuuma ekitiibwa kyo ng'omukyala nze kaliriza ndi mu kiyumba ani agenda okunkwana like seriously kyogamba nti okulabika obulungi owolinda kukwana nze ngamba eyo nenderabika nze sikyakwanibwa newe nkwanibwa ŋŋaana kitegeera naye nga neefaako nefuuka nti ndabika bulungi naye ekiyumba temukkiriza kufeedinga mujye tubakoleko n'ekirala abaana nga baze mu holiday nateera oba mu off days zammwe n'okukola kulwala jangu okoleko okulwala
ejjalo zibere nga zirabika bulungi zibere nga zikula jangu omukasa service okugule ku mmere ye Uganda jangu ogule kantu abanywa omukawalaji jangu ni muka Uganda wana joso ko kisoko wogenda okudanga babonga baba leshinti leshinti leshugule kiriani atini hata flusman ana anti kati awo obo yingiddeko ejja bam kumwe kubundi si anywa walaji obudde ko ejja bam ejja bam tatia ngokusokoteka mukawalaji ogenda babango omusaba sende zo baba jibu hata flusman ana هذا شعلا واحد اثنين ثلاثة ليش انت ما يجيب هذا فلوس من انا وبona kukalika gundi mujye mutole kazire mumanyi okubera mu biyumba nga bakama bamwe tibakola shi ba ate bagulira ddagala jangu mukasa service obere kazirewo nti obera olwadde ona kiwulya bubi bera ne kazirewo bintu bingi nyo bitundi bawaneze kateke na baisi webisinga munamwe buliza banange nange mpulira nkoye mundeke mpumule ngene ndi okusaliza ngene emirembe amaso kompe ebitano mukasa services jako kamera mpe ebitano